mugenda kulaba abavubuka nga mutaddewo bitanka biroole by'amagye nga babiyita mu buyisi. Simanyi oba vidiyo eyo oba ogijjukira oba meseji eyo ogijjukira, nagyogera ku mukutugu. Kakati twebaza bwebaza nti bejjeeyo ebyo ebbanga lyonna bye babadde nga bakola, naye ku mulundi guno Katonda agenda tukulembera oba agenda kukulembera abavubuka oba agenda kukulembera generation eno. Ebyo ebimotoka bajja biyitamu. Ate ntidde nnyo, tewaliwo kutya. Katonda atukulembedde, tewaliwo kutya. Keera ku makya actually zandigenze okuwera ssaawa 12 leeta ennyo n'eddakiika 45 nga mwenna mutuuse ku polling station. Tulina kubeera bumu, eggwanga lyaffe okukyuka. Wabula assurance gye njagala obbawa, Katonda yennyini yatukulembedde. Wakati w'essaawa 10 ku 12 Katonda n'aŋŋamba genda ogambe mwami Museveni ate abantu bange bonna abasibiddwa olw'ebyobufuzi. Budde bwakazigizigi bwazibadda, kati obudde buyina kukya. Tuyina bufoosinga kulaba nti bukya ekitangala kijje. Ishu si yakudda mabega, ishu si yakudda mayumba, ishu si yakweggalira. Bantu tejje bayita ebutambala bumoozi. Olimba wabadde olonderawa? Badde nondera waneeno mu Jomaayi. Bakutute butambala? Butambala bayitayo bumoozi. Nnyo tweyanzeege gwatulaba ku emboozi mu yogi agange nga bulijjo nze Geoffrey Mayanja bwe bali kutulaba. Tubuzaayo ennaku ziri 3 kati zikyawera, ennaku 3. Leero lwa Mande, lwa 2, lwa 3, lwa 4. Tubuzaayo ennaku 3 tutuuke mu kulonda. Ndi wano ne Musumba Geoffrey Mugerwa gwendi naye ku emboozi mu yogi nga bulijjo. Musumba badde nakyogamba tutandise. Tutandise ssebo. Ndi ne Musumba Geoffrey Mugerwa gwendi naye. Leero byanjawulo nnyo nga bw'omulaba nga bw'omulaba ayambadde. Agenda kutubuulira kubanga ebyambalo byayambadde bya muntu amaze okusoma, atikiddwa degree. Kati agenda kutubuulira yatikiddwa mu ki, era agenda kutuwa obubaka obututwala mu kulonda. Agenda kuba butuwa na biki bye tusuubira ye nga ye byayinza okuba nga atubuulira sayidi eno. Musumba nsanyusa okulaba ssebo. Weewaawo. Mukama yeebazibwe. Ngera bw'ogambye nti ennyambala ya leero ekyukamu, ekiri nti tubadde tunoonya engeri nnyingi omuntu z'afunamu amagezi okuva eri Katonda. Naye jjukira nabagamba nti tufuna amagezi gano si kugasa ffeffekka, naye n'okugasa abantu ba Katonda kyekisingira ddala. Kakati nalina okuddamu eno Miracle Bible College. Twalina okuddamu okusoma oyongere okubanguka. Abantu ba Katonda tubakulembera tutya? Era certificate eno nalina okugenda mu Bible College okukakasa nti njifuna, oba nyongerako obuyigirize oba okubukugu. Kyovudde olaba erimu discipleship and leadership. Okusitula ba disciples oba okufulumya banno nga ba disciples, oba naawe kennyini ekkakasa okubeera disciple omutuufu. Disciple ye muyigirizwa. Kagama ate n'omala mu leadership oba mu kukulembera abantu oba mu kukulembera abalala oba mu bukulembeze. N'olwekyo njagala okuyitawanira okwebaza Miracle Bible College, Highway of Holiness Evangelical International Foundation, kubanga ekyo kikulu nnyo okuweeba omwagaanya nti twongera okukuguka n'okufuna amagezi n'okutegeera okulaba nti tukulembera abantu ba Katonda. So yennyambala eyo gy'olaba. Naye mu byonna olunaku lwaleero lwanjawulo mukko. Naddala eri bannange mwenna abaazaalibwa okuva mu 8
olunaku lwa leero nsabye mutuule wamu muwulirize bulungi n'ate buli kintu kyonna Katonda kyagenda okwogera naffe bakiteeke mu nkola. Yes. Fulaga ya Uganda njiraba kweri wano. Tulina okusitula eggwanga lyaffe. Lino eggwanga lyaffe tetulisitula busituzi lyaffe. Kati omuntu yenna ayagala okuleeta ebikolwa ebitwetamisa eggwanga lyaffe, ayagala okuleeta ebikolwa okuwamba eggwanga lyaffe, tetugenda kumukkiriza. Kitegeeza nti ayagala kutwala busika bwaffe, ayagala butujjako. Kati buno obusika bwaffe lino eggwanga lyaffe. Yes. Musumba, tutambudde okutuuka wano tusanze emmotoka by'amagye, tusanze amagye mayitirivu, kubanga obudde buno bwakumakya nnyo ssaawa zigenda kuwera bwezi 2, naye amagye ebimotoka bibunduuza biki byonna tulinga abagenda mu lutalo, biyitirivu nnyo ku nguudo okwo, kika nga tulaba tubuza ennaku ziri 3 okutuuka mu kulonda. Kino kitegeeza ki? Naye nga tetunaba kugendawo, bali njagala tutegeere omuntu ali eyo, kubanga bangi oluusi olulanzi kubanga tamanyi Bible okusoma okugenda njita college ya Bible college. Ogenda mu Bible college oba ogenze okusoma ki ekituufu era kitwala bbanga ki okumaliriza? Ekituufu kiri nti mubeeramu certificate, mubeeramu diploma, mubeeramu degree. Mu Bible college mubeeramu nezi PhD. Abanga theology oba aba theology. Ne theology okusinga aba Katonda ku Bayibuli, ebintu ebikwatagana Katonda. Now bw'osoma mu Bayibuli esobola okujjiramu leadership, lwe luzungu leadership, nekijja mu Bayibuli. Ebintu byonna bayithawe, ebintu byonna abantu bye basomesa eyo ge muyita amasomo mu university kabeere science Bayibuli. Yes. Yes. Science yenna ali mu Bayibuli. Tutegeraganye buli kintu kyonna kibeetoololerako okwogerako kiri mu Bayibuli. Now mainira oba oli mu bintu bya Katonda. Nze njagala nnyo kifunzo kireeta nti mu bintu bya Katonda by'oba osoma kinyangwira mangu okusindika message omuntu yenna okutegeera. Yes. Baleme kulowooza nti asoma economics, asoma bintu bwe biti wano. That's why njagala kifeezinga bwenta. Yes. Okay. So kikutwala bbanga ki kati gwe osomedde bbanga ki? Emyezi 3 ebeera certificate, mulimu emyaka 2 ebeera diploma, bwetutu. Yes. Okay. Sebo tukuyozaayoza. Amiina. Tugenda mu kulonda naye simanyi embeera erabikako mu ggwanga. Sijagamba mu kibuga kuba kati ffe otuwangaalira, naye tukkiriza nti kiyinza okuba kiri ggwanga lyonna oba oli awo. Amagye okwetegekera, olaba nti abamagye balina gye beetegekamu. Tulinga abagenda nti oba mu mbeera oba enzibu ennyo, simanyi. Bino bitegeeza ki mu kaseera kano nga tugenda okulonda? Okusooka kwa byonna nsabye Katonda kubanga nsonyiwamu, kubanga jjo ne mukubuulira nalabye awo omu ku bakulu ku bafaatha, bamwita Father Mayanja e Lubaga Cathedral, yagambye nti abalonzi muveeyo mu mayumba mulonde, ebyo ebimotoka bye mulaba n'abamagye bye mulaba temubatya, muveeyo mulonde. Kitegeeza nti abantu bamanyi okutya baba nga balabye embeera bwetyo nga bwenkunyonnyodde, emanyi okubatiisa obutavaayo kulonda ne basigala mu mayumba gaabwe. Nsabye Katonda Omwoyo Mutukuvu ayogere gye tuli. Ate bw'aba ayogedde gye tuli, Bayibuli etugamba nti Omwoyo wa Katonda bwe yabakkaako ne ba becoming bold bwe buvumu, noza bwe buvumu bold.
kati nze ndowooza bwe nti omwoyo wa Katonda bw'ayogera gye tuli oba bw'atukkako tubeera bavumu mu ebyo byonna. Era abantu badde nga bamubuuza ng'oli muvumu, kubanga ekintu kye njogerako Katonda ye yakintuma. Kati kizibu okubeerawo mbeerawo ntidde sitya. Bw'oba ojjukira bulungi nga gwe munnamawulire, mabega wali nakugamba mugenda kulaba abavubuka nga mutaddewo bitanka biroole by'amagye nga babiyita mu buyisi. Simanyi oba vidiyo eyo oba ogijjukira oba meseji eyo ogijjukira, nagyogera ku mukutu gwo. Kakati bwebaza nti bejjeeyo ebyo ebbanga lyonna bye babadde nga bakola, naye ku mulundi guno Katonda agenda tukulembera oba agenda kukulembera abavubuka oba agenda kukulembera generation eno, ebyo ebimotoka bajja biyitamu. Yes, actually Katonda tayagala kuwangulira mu nzikiza, ayagala kuwangulira mu lwatu ensi yonna emukkirize nti ye Katonda. Ebyo ebimotoka babijjeyo kutiisatiisa nti abantu baleme kujjamu, abantu baleme kulonda, oba batya oba badde waka. Tekijja kusoboka. Bagenda balonde ate bakole kyonna ekyetaagisa okulaba nti tuwangula. So nze njagala kugamba nti no, bagende balonde, bagende benyigire mu kalulu, bagende bakakuume, bagende bakabale, ate basanyuke. Nze kye kyenyinza okwogera. Yes. Tulabyeko abo waliwo zitiyisingiro batuusiza boxes ezimu kubanga ebyokozesebwa mu kulonda batandise dde okubitambuza, naye batuusiza boxes ezimu nga ziri tempered with series ezimu nga ziri yegeyege nga zaganga ezasumuluddwa, n'ebirala bifaanana kuba ebityo. Era akatambi kadde katambula okalaze nti wabaddewo okuyisinganya ebigambo n'obutali bumativu, nga omukazi omu agamba adde bavunaanyizibwa nti boxes zino zeba series eziri yegeyege zekanga ezasumuluddwa tuzitwale ku poliisi. Abamu nga bagamba nti nedda, okitegeera nga waliwo awo okuyisinganya ebigambo. Bw'owulira n'amaloboozi agavaayo nti bateeseteese okukola bwe bati mu ngeri y'okubba akalulu, bateeseteese okukola kino, bateeseteese okukola kino, ekyo oyinza kukyogerako ki? Ekiddamu kiri nti bakulembeze ki abali mu buyinza. Eyo reflection y'abakulembeze abali mu buyinza. Kugamba obwo bwe bujulizi oba kyekifaananyi kyabwe ekituufu nti ebbanga lyonna omuntu bw'agamba nti bwe nali mu nsiko nali nziba bbanka, baali babba emmere, baali babba buli kintu kyonna. Tosuubirangayo omuntu oyo okusemberera obuyinza we buli. Kati aba takyabba na bubbi, aba munyaguluzi. Kakati buli kintu kyonna ekimwetoolodde jjukira, era kali akaze tekeebulizaayo. Wabula Katonda aba amwempawalinze, amulabisize ddala, mutegeerere ddala omuntu omutuufu olwaleero oba bulijjo gwe mulina. Bwe tugenda mu Proverbs, essuula negenda kubeera ya 29, essuula ya 29 akanyiriri ak'okubiri. Bayibuli etugamba bweti, when the righteous are in authority the people rejoice. Nti omutuukirivu bw'abeera mu buyinza abantu bajaganya oba baba basanyufu. When the righteous are in authority
the people rejoice. Now, nekugamba bweti. But when the wicked bears rule, the people mourn. But when the wicked bears rule, the people mourn. Nti wandikiyisa ababi oba mbayite babi oba aboonoonyi naye kankirekereyo wali eri mu wicked bwe babeera mu buyinza oba bwe babanga be bayina obuyinza abantu bakaaba. Now mu 2024 wakati w'omwezi gw'ekkumi n'ogw'ekkumi Katonda yaŋŋamba n'aŋŋamba nti abantu bange e Uganda bakaaba. Ne tujja mu 2025 mu mwezi gw'okuna ng'ennaku z'omwezi 12 wakati w'essaawa 10 ku 12 Katonda n'aŋŋamba genda ogambe mwami Museveni ate abantu bange bonna abasibiddwa olw'ebyobufuzi nga bwe nasindika Musa eri Falaawo bwe ntyo bwe nkusindise gy'ali. Naye abantu kye beerabidde Katonda yasindikanga Musa, at the same time Bayibuli ekugamba nti Katonda n'awaganyaza eziti kyekituufu he hardened nti n'akakanyaza omutima gwa Falaawo. Totegeraganya ne kino bwe kiri nti awulira n'asobola osigala nga mukakanyavu. Okitegedde Katonda okwongera omuwa omwaganya. Nsonyiwa katono yasindikanga Musa agende anunule naye ate nakakanyaza omutima gwa Falaawo. N'asigala nga yeegulumiza ng'ayogera na bingi. Temulina kye muŋŋamba. Webale nnyo nakati. Okitegedde eggwanga bwe lityo bwe litambula. Kyovudde olaba bwe twamala okufulumya that message ennaku ndowooza waayita wiikisi nga 2 oba 3 ku mwezi mwami Museveni n'agenda e Kololo nga yeetondera Abaganda. Gugenda ogoberere gundi eyo information eyo yali etambula n'agenda ne yeetondera Abaganda. Tutegeeraganye olw'ebikolobero kakati agezaako okudduka ekituufu kye yandikoze n'akola ne kiri nga kituufu naye ng'adduka kino ekinyusi zenkola ze kuva dda. Naye Bayibuli terimba. Ekyokubiri buli Katonda bw'ayatula nti abaana be bakaaba bwe kityo bwe kyali abaana ba Isirayiri baali bakaabira mu Egypt. Bayibuli etandika nakukaaba n'alyoka asindika Musa. Ne ku luno e Uganda abantu ba Katonda batandise nakukaaba Katonda n'alyoka atusindika tujje tugambe mwami Museveni. Kati bw'aba takikoze asobola n'okwekuŋŋaanyizaako kati nno buno bwe bukodyo bwakola. Addira bakitaffe be nandiyise bannabbi abakulu n'atuula bw'ati n'abeetoolooza waali. Okitegedde n'akisambira mu politics. Amazima amatuufu si gaakumenyeka, amazima amatuufu gaakusamba politics we. Kubanga twalabyeko byabadde mu bitundu by'ewa Kiso Nansana. Twalabye abakulembeze b'eddiini, twalabye pasita ab'enjawulo, twalabye pasita Bujingo, twalabye pasita Ssenyonga, twalabye pasita ono abavubuka. Okitegeera bapasita ab'enjawulo n'abakulembeze b'eddiini z'Obuyisiraamu n'abakulembeze b'eddiini y'Abaprotestante. Okitegeera pasita Wilson Bugembe ne boogera n'ebigambo bingi nnyo nga bagamba Mukama waffe bubeerawo, tovaawo bubeerawo, sigala ku main.
abasambisa politics. Ayagala basambisa politics we. Now agezaako bateeka mu kikomera. Tutegeraganye abaawule ku bantu Katonda be yabasindikamu. Anoonya abantu abamufaanana, kankiyite bwe ntyo, n'akwatako mu mulembe gwe, n'ajjako ne mu mulembe ogutali gugwe, afuneyo gurupu y'abantu abamufaanana. Tutegeraganye nga bwe kuba kunenya, tebanenya ye yekka, banenya ne bano. Agezaako baawula ku bantu. Ekyokubiri, kyovudde olaba nti mbadde ngezaako okugamba abantu be tuli mu mulembe gumu, kino mukitwale nti politics in play. Gamba abantu okuvumagana n'abaweereza ba Katonda, ekyo kimu. Ekyokubiri mukitunuulire, abantu oba abaweereza ba Katonda okuvumagana bo bokka na bokka, tebabalimba, tewaliwo obuzibu. Obuzibu buli awa? Politics in play. Waliwo oli ali mu kuseesaamu obuseesa. Era gy'otunuulire nti ebikolwa ebitajjaayo kifaananyi kya Katonda byetooloola abantu abo, naye ng'abantu abo si be babyenyigiddemu bikola ng'abantu, naye babikola ne bibyetooloola. Kati buli bw'oba ojjayo bw'oti ensingo baba bakutunuza ku ki? Ku kikolwa kiri. Omaliriza okoze eki? Osirise. Kati olw'okuba nti abantu baffe tebali that vigilant, nga nze abadde mu church oba akulidde mu church oba agibaddemu, bafuna okutya. Kivudde olaba nze mbagamba, mwategedde, mwagala omukisa nti abaweereza ba Katonda bonna temubavuma, mubaleke, kubanga ekibeetoolodde kibanyigiriza okuba nga tebasobola kwogera. Mubaleke. Na Katonda bw'aba akusitulidde gwakusitulidde, genda n'oyo. Tuddayo wa we twabadde. Twabadde kuki? Twabadde ku mbeera eriwo mu ggwanga, tiyagaasi, emmotoka ebirabikako n'ebirala byonna. Ebyo ebintu tebisobola kubanga bikumalamu amaanyi. Tubadde ku mwami Bayibuli gwekugambako nti abantu bwe baba bakaaba, kabonero akalaga nti obununuzi buze. Na bwe bajja okununula n'otategeera nti azze kununula, n'otandika okomplaininga kwe kuliwo, n'otandika okutya. Tutegeeraganye, kabonero akalaga nti okyayagala okubeera mu busibe. Tekitegedde. Abaana ba Isirayiri bwe bamala okuva mu Egypt bajja babeere mu ddungu, bali ne Musa. Batandika okugamba Musa, lwaki towatujjayo eri? Lwaki watuleeta okubonaabonera eno? Ekyo kye bayita okubonaabona bye bikolwa ebyali bibeetoolodde, nti omusana, ebintu nti ebyefaananyiriza bwe bityo, n'ebbanga lye baalwawo. Kati essaawa ya leero obulumi bwe tulimu waliwo abakomplaininga, naye muyina okukitegeera nti obudde kati buziba. Budde bwakazigizigi bwaziba dda, kati obudde buyina kukya. Tuyina bufoosinga kulaba nti bukya, ekitangala kijje. Issu si yakudda mabega, issu si yakudda mayumba, issu si yakweggalira. Naye bino ebiriwo biraga obweraliikirivu nga bye nkugambyeko, ebya okutempalinga n'esseruzi, enteekateeka y'okubba akalulu n'ebirala byonna. Yeddungu. Ate kati bw'oba ogenda kukyala ebisa ne bikuluma, ng'ogamba nti omwana asigaleyo. Olina kumuzaala kuba baatuuse. Of course. Olubuto lutuuse okuzaala. Now kitegeeza ki nti abadde luli ayambala empale ya jjiini ogijjamu. Tutegeeraganye. Abadde ayambala akapale k'omunda okajjamu. Tutegeera n'osigala mu kiteeteeyi kyokka. Ate tayimu etuuka ne bakugamba nti weebake wali ku buliri, n'ekiteeteeyi nakyo n'okikola ki? N'okisawuka eri. N'okijjamu. Ssaawa ya kusindika mwana.
naye wakati awo bwe weenafuyanafuya bannaffe abasawo bagamba oba batubuulira nti abakyala n'empiba zibayitamu. Kati wakati nga gw'olaba ebimotoka simanyi ebyaki sibyamanye ebyaki, kwe kwongera okusiba ekiwato, kwe kwongera okubeera ewamu, tuyina kubeera bumu. Actually nze nandikiyise unity, tuyina kubeera bumu. Kati kambalage kino ekintu, waliwo olubiri lw'omusinga lwe lwalumbibwa, abantu abaalimu bonna ne babakuba oba ne battibwa, abasigadde regions zonna ezaali zisigadde ne zisigala nga zitudde nga zisirise, naye bwakabaka bwe bukoze eki? Bwe bulumbiddwa. Kati bwe tuva ku bwakabaka nakyo tukinafuye, abantu ba Katonda abaatokomoka abaafa. Katonda oyinza muwa reason ki lwaki abantu abo baafa? Mwe abakulembeze. Ekyokubiri, tebabattisa neither tear gas. Bw'owulira abakulembeze abamu nga bagamba nti Idi Amin yatta taata wange, Idi Amin okyali mu mentality eyo? Mu Idi Amin yatta taata wange? Kati togende maaso. Ekyokubiri, gwe omukulembeze agamba nti Idi Amin yatta taatawo, olwaleero abafa, kati abafa abafudde mu zi campaign nga bafudde masasi, Idi Amin ye yabasse. Kitegeeza nti n'abo abattiddwa abantu baabwe mu maaso we tulaga nabo bajja kuba obujulizi obwo nga bagamba eyali mu buyinza yattaani? Kitaabwe, bakitaabwe baba nyaabwe. Yes. Nalabye kakiripu nga mwami Museveni amaze okuwamba. Bwe yamala okuwamba, bannamawulire ne bamubuuza nti oddidde amagye g'obote ogafyuzinze n'amagye gaffe, ekintu ekyo tekigenda kuleeta buzibu? N'agamba, mwami Museveni n'addamu n'agamba, ekizibu si magye, ekizibu bakulembeze baago. Nkalina ku ssimu. Yagamba ekizibu si magye wabula bakulembeze baago, kubanga bebagawa ebiragiro n'ebyokukola byonna. Kitegedde? Ojjukira nga nkugamba nti abantu ba wansi bonna nze soogera nabo abakolera wansi wa mwami Museveni. Tekijjukira? Nagamba Katonda bw'aŋŋamba nti nogenda ogambe mwami Museveni, gwe ŋŋamba. Yes, kuba Katonda amanye hierarchy. Katonda bw'aba ayogera n'eggwanga lino oba bw'aba atuma nnabbi, amutuma eri oyo ali mu buyinza obwo, mu authority omwo. Yes. Kati abantu b'e Kasese tulina kubuuza mwami Museveni. Abantu ababadde bafiira mu zi campaign tuba tulina kubuuza mwami Museveni. Yes, yalina okunnyonnyola ebyo. Si aduumira magye, si bakola bikwekweto, si ba RPC, si ba RDC. Era mwami Museveni abo nabo yabalonda. Kati nze mbuuza nti omuduumizi w'amagye ng'amulonda waali. Oli si ye CDF, ono ye commander in chief. Kitegeeza ye yasembayo. Yasembayo. Commander in chief ne bw'ataba mu uniform ng'ayambadde nga bwe nnyambadde, bw'agamba CDF ajja kufunga by force. Yes. So kati tuba tulina. Now, olwaleero lwaki abantu baffe bakaaba? Lwa nsonga nti omuntu ali mu buyinza ali wicked. Abali mu buyinza bali wicked. That's why abantu baffe bakaaba. Now, Bayibuli eyongera n'ekugamba, if a ruler hearkens to lies, all his servants are wicked. If a ruler, nti ruler yaluwa, nze nkirekeddeyo, singa awuliriza obulimba, Bayibuli ekugamba nti abaweereza be bonna bali wicked. Tusoma mu ngero kitabo ky'amagezi. Yes.
kakati gwe tunuulira ebigenda maaso mu ggwanga, omuntu n'agolokoka ku makya ng'alinga yeeteesezza babadde mu meeting ne bakuba abantu emiggo. Ekikwewuunyisa bemukuba emiggo ate bemwagala okukulembera, bemukubamu tiyagaasi bemwagala okukulembera, bemukuba amasasi bemwagala okukulembera. Kakati ekibuuzo, mwagala ki? Ekyokusatu, ate mugamba nti be balina obuyinza oba be balonda oba be munoonyamu akalulu okujja mu bukulembeze oba mu authority oba mu gavumenti. Kati omuntu omala otyo mukuba emiggo emiyitirivu aye n'ogamba agenda akulonda, nogamba nti mpa akalulu nga mugo gwamuyiseeko. Kubanga ndaba nyuma ya Museveni ng'agamba nti tolina kutiisatiisa muntu, bw'oba tokkiriziganya nange jangu onjogereze omperereze nzikirize nkwagale. Naye ate bino ebikolebwa, kubanga kati ndaba kino kyoyogera naye byayogera olaba nga tebikwatagana. Bayibuli ekugamba when the wicked are multiplied transgressions increases but the righteous shall see therefore. Nti omubi bwe yeeyongerayongera oba bwe beeyongera oba bwe beekubisaamu okunyigirizibwa kweyongera. Naye bayibuli ekugamba nti abatukuvu oba abatuukirivu mujja kulaba engwa y'abantu abo. Mugenda kubalaba ebyo byonna bye babadde bapulaninga, mugenda kubiraba, mugenda kubalaba nga bagwa. Kati kankulage, ngenda kukuzannyira ka vidiyo bakampeereza, naye ojja kwewuunya weebuuze nti ddala ddala abantu bano bali mu sensezi zaabwe. Opulaningira otya omuntu? Oba bebbo oba si bebbo? Omuntu n'abeera n'ekintu kino, should the Muganda be? After spending 35 years in power, 100%, 99% of the power should be from one region. The wealth should be from one region. The rest should be either puppets or employees. And at the best, they would better be slaves. That is the new Uganda we need. We need a dynasty, a very serious dynasty. I know His Excellency doesn't like these things, these ideologies. Doesn't want these ideologies, but I'm not alone with such an ideology. We are going to seize education and the health completely. We become part of it. Then we end up in agriculture, in the Premier's office. We control the refugees and all those. Then we extend beyond all boundaries and make sure that we are the people in charge of each and every aspect. Then we go to the private enterprises. But then they're very sharp people. They're very good businessmen. They can survive even with the smallest amount of money. That is their talent. We are not there. So let them do the donkey work. We do the prince's job. Let us be the kings. Our children will be the prince, the princess and the princesses. Then let the rest be the subjects. I'm talking about business. The subjects will toil, to do the work to sustain the kingdom. So whatever they do will be for anybody who proves. Ebigambo mbiwulidde. Kakati abasajja n'abakazi abo, ekisooka kya byonna, bwemba eddoboozi eryo nga ndimanyi, bwemba nga ndimanyi omwami oyo mulokole. Ekyo kyenjagala okugjayo bulungi. Bwemba nga eddoboozi eryo ndimanyi nga nteebereza nti yeye omwami oyo mulokole. Now ekikulaga nti ekikulaga nti
abantu bano babi bayinza n'okuvumaganya enzikiriza y'omuntu omulala naye nga bakoleramu ebigendererwa byabwe birala nnyo tutegeraganya naye nga batwekwekamu. Naye njagala obeera omuntu ng'olina omutima omulungi, obeera otya n'endowooza eyo eri abantu, ng'oyagala ofuula abantu puppets bakulinnyibwako, oyagala ofuula abantu nga basavantisi bammwe. In other words, mwagala kuzimba bwakabaka so nga Katonda yabaleeta muweereze. Actually, remember Katonda bw'aba atukyalira akyalira famire namba mwenna mujje muweereze abantu be. Tutegeraganye. Now obeera otya omuntu awo nga mweteeseteese kuddira abantu balala nti basibe mubateeke mu buddu nga yenteesa yammwe kwe kutegeera kwammwe. Banyaguluzi bunyaguluzi bibbi be bantu abakayanira obuyinza naye at the same time abantu abo balaba bajja mu makanisa ensi ne bategekera ebifo by'omu maaso naye ng'ebikolwa byabwe endowooza zaabwe bazze kuketta tubba ki ekiddako, bazze kupanga mipango ani addako okuvaawo, ani atulemesa amagenda gaffe. Baagala omuntu yenna abeere ng'abavunnamira. Ebikolwa bwe bityo abantu Katonda yabatonda kuvunnamira ye yekka naye mwagala okuvuga eggwanga ng'abantu babavunnamira, abantu balya mu ngalo zammwe. That's why Katonda agamba abantu bange bakaaba. Naye mbabuulira byonna mubiteeketeeke. Kibi nnyo okwerimba nti Katonda talaba. Buli bye bateekateeka Katonda abadde ng'abalaba. Era ku ssaawa esembayo naye babadde basamba politikisi waabwe yenna ow'emyaka 4 Katonda abadde abalaba. Nabo bennyini tebalina ansa ntuufu Kyagulanyi yavaawa. Tebalina ansa ntuufu ku kyo yavaawa. Era mu bwongo bwabwe balowooza n'okulowooza nti yatuyitawa. Kyekiseera kyekimu kyenkugambye nga nkuwa bakitaffe lwaki ŋŋamba omulembe gwange nti osobola okuba n'ekikuluma but address it with respect, address it with honor eri bakitaffe abo nti nsobola okuba nga sikkiriziganyiza naye gamba nga kitange okuyimirira n'ogamba nti Amini yatta kitaawo. Okay, mu myaka 4 guno gwe mulembe ogukuvuddemu naawe ng'oweereza Katonda. Mu myaka 4 toyina boolaba be batta mu myaka 4 nga babbisi be baamusse. Tewali ugo obuyeekera, n'afuulwa tiyagasi, n'afuulwa kalakasa, n'afa mu nfa etategerekeka. Beebyo tebabiraba. Lwaki muvaayo okwadressinga issues ezikwatagana ku bantu nga muza addressinga on the personal level? Gwe olw'okuba omwana wo alya, olw'okuba omwana wo asomye, olw'okuba omwana wo yeebaka bulungi, olw'okuba omwana wo awasizza, gwe n'olowooza nti abantu bali bonna bali bulungi. Then enjiri lwaki togibuulira mukazi wo n'abaana bo? Then lwaki enjiri bw'oba ng'olowooza nti eggwanga lyonna liri bulungi? Yes. Kati oyinza omuweereza ekibuuzo n'omubuuza nti Mukama wange nawulidde kye wagambye nti taatawo Amini yamutta. Si bwe kiri? Okay. Bw'aba yamutta Katonda akuviiriddeyo. Abantu bali boolumirirwa okubabuulira enjiri. Mu njiri temulimu kubeera balamu. Mwekiri? Kati bwe kiba mwekiri gwe tolowooza nti waliwo abafa, tolowooza nti waliwo abasibiddwa mu makomera abeetaaga okuteebwa. Olaba ababuulizi b'enjiri bokka baasibibwa olw'enjiri. Katonda yasindika malayika ye. Olwaleero ayinza obutasindika malayika mu buliwo n'ate n'asindika nze. Njogera eri Mwami Museveni abate. Tokirabamu kutegeera kwonna wadde sensi nti abantu abo balina okufuluma.
omuntu bamusiba batya emyaka 6 nga tawozezza? Kyogamba omusumba oyo kitanga oyo tawulira ku mawulire wadde ku TV, kuba ayina ne TV. Tawulira ku mawulire wadde ku TV nti waliwo abantu ababuuzibwawo mu ggwanga. Ddamulira aliriddawa, Kibalama aliriddawa, yegyo gy'ayita emirembe. Abaffe, the absence of war kitegeeza nti nno emirembe weegiri. Abantu abali mu mambuka ga Uganda abafudde abawera 1000 ne bafa enjala sina lutalo nti babakubye masasi naye enjala, kitegeeza abo balina emirembe. Abantu abatwaliddwako amataka gaabwe balina emirembe. Abantu abagenda abasibiddwa mu makomera emyaka 7 emyaka 8 nga tebawozesebwa nga tebateebwa tebaweebwa bbeero nga constitution bweyogera balina emirembe. Abantu okgenda mu malwaliro ne batisiŋŋanayo ddagala balina emirembe. Abasomesa okusomesa omwaka ne guggwako nga tebasasulwa balina emirembe. Abantu abafiira mu kwekalakaasa balina emirembe. Yeka mbabuuze, abantu bawa obujulizi kuba saaliwo nti mu biro bya Amiini oba yagenda mu lukiiko kye bw'atuuka eyo n'alaba ente zinusobulaaya n'azeegwanyiza oba ne kimusanyusa okuba nti zijja mu ggwanga lyakulembera. Twogera ku muntu ataasoma. Lumu nakugamba nti okusoma si kutegeera. Twogera ku muntu ataasoma nga bwe bakimuteekako. Naye neebuuza nti mu biro ebyo constitution teyaliiwo nti omuntu okubeera pulezidenti ogwana okubeera n'obuyigirize bwe buti, oba omuntu okubeera mu magye katukitwale nti nakyo yawamba buwambi nti ogwana okubeera n'obuyigirize bwe buti, tekyaliwo mu kimwagalo tugamba, wabula okutanishinga abantu ne baboogerako bubi. Bwe yagendayo n'alaba ente ezo n'ayogerezeganya ne munne owa finance Geno Ali noze Ali ow'omambuka eyo Moses Ali. Yes. Ne babuuza, ente zino zitwala e Uganda sente mugambye bwe ziti nga tupangisizza nnyonyi zammwe, naye bwe tugula ezaffe wulira omuntu ataasoma alumirira eggwanga naye ayina amagezi ag'obwakatonda ye Amiini dada n'agula ennyonyi ne bateekamu ente ezo ne zijja e Uganda. In other words, mu lukuŋŋaana lwe yagendamu nga Amiini yalabirawo ebintu bibiri ebyali bigasa eggwanga lye oba ebigasa abantu be. Ente n'aziraba n'ennyonyi n'aziraba. Tutegeraganye? N'akozesa ssente ezaali wano, capital. In other words, nga Amiini ali mu buyinza ne Obote nga ali mu buyinza, eggwanga lino lyalina capital, lyalina ssente zaalyo, lyalina obugagga bwalyo. Obugagga obwo bwalagawa okutuuka essaawa eno nga buli kintu kyonna ekikolebwa mu ggwanga lino kyakwewola. Obugagga obwani yabubba? Bano be baabutwala, wali mu kukyusa ssente. Obugagga bw'eggwanga baabubba, ssente ezaaliwo mu reserve zibaazibba. Basajja mwe mugwana kolimirwa. Ekyo nga nkivuddeko mu myaka 4 mwe bwe muvaano ng'abakulembeze abali mu gavumenti abali mu buyinza ne mugenda eyo e Bulaaya, biki bye mulabayo ebiyambako eggwanga lyaffe okukula? Tewaliwo kintu kye mwegomba. Mu zi workshops mwe mulaga mugendayo kukolayo ki? Oluzungu lwe mufuwa oluyitirivu, obuyigirize bwe mwogerako obuyitirivu. Yes. Bajjayo ki? Basakayo ki?
kati kino kankulage mu myaka 4 omanyi gavumenti z'ebulayawo bye batuwa mu myaka 4 batuwa tear gas abayigirize ne bamukkiriza abategeevu b'omulembe guno ne babikkiriza babawa masasi babawa zitanka babawa nnyonyi n'obabuuza ebyo bikulaakulanyizaawo omuntu gwe mbulira bikulaakulanyizaawo omuntu era bikoma ddi ku bulamu bw'omuntu akulaakulani kubanga Katonda amaze kikulaga e Uganda omuntu okufa tekyetaagisa lutalo kubanga ne mu kampeyini babadde bafa wabaddewo olutalo nti waliwo abayeekera babadde tebafa abafudde mu myaka 2-3 emabega Pasita Kayanja ye yasituse ali mu church omanyi Katonda kyabadde agezaako okulaga yasitudde omuweereza we Robert Kayanja n'amutuma mambuka ga Uganda tutegeraganye naga no leka kukozesa ng'ekyokulabirako as an example abantu bange bafa kyeyabadde amubikkulira abali mu authority tebalina makulu naye nga jjukira babaddeyo nga balina ne baminisita abasasula omusimbi omuyitirivu webale nnyo naye nga tebalumirirwa bantu to the extent nga tebayigiriza bantu biki byakukola mu mataka gaabwe wabula bo be bava eno ne bagenda eri ate ne banyagulula ettaka ly'abantu ne batwalayo ente zaabwe kyogamba Katonda asobola okukuwa ente n'atakuwa wazirundira olina kutambula mayiro 5 oyambuke mambuka ga Uganda gyoba olundira ente ezo gwe oli mulunzi wa nte tutegeraganya beera ewammwe bw'oba tolina ttaka ate ente ojagazaaki giveeko kuba oba tolina busobozi yes wano wembeera wano landiredi wange alunda enkoko tutegeraganya n'ebiyumba abikuba mu ttaka lye tutegeraganya alunda enkoko ayinawo n'embwazi aziina kubanga ayina waayina obbikuumira tasobola kulunda mbwa ate n'ozitwala mu kikomera ky'omulala tasobola kulunda nkoko ate n'azitwala mu kikomera ky'omulala neiba waffe emabega ate yaayina mbizzi tasobola zisaza zibuuse kuva wa atazireeta eno Katonda akuwadde ente nti zirundire ewuwo temugenda kutaataganya bantu baffe abantu ba Katonda abantu mwe balekera ettaka lyabwe yes kakati nze mbadde ndowooza ne wabula eggwanga lyonna mu myaka 4 erituwa eddwaliro nga mulago mu myaka 4 njagala mukirowooze actually mwe mwenna abaazaalibwa okuva mu 8 njagala mukirowoozeeko abantu abali mu buyinza abali mu authority mayindi yaabwe emitima gyabwe okusingira ddala Amini n'agenda mu lukuŋŋaana n'alaba ente n'alaba n'ennyonyi n'abiraba n'abireeta mu ggwanga now bano kibatwalidde emyaka 4 tebalina kye baali balabye ne Uganda Rail Line tebaagiraba Kenya n'egiraba Tanzania n'egiraba bano mu myaka 4 ne Uganda Rail baagisangawo eyinza okuba yali teperforminga bulungi naye baagikola ki baagisangawo nga bweri n'ebyuma ne babirya amakolero gaaliwo kati amakolero agaali aga gavumenti agaali ag'eggwanga ne bagasaanyaawo kati bazimba gaabwe egyo le bayite eddembe peace ebintu nga babitwalira ku levo zaabwe bo nga bo egyo gye bayite emirembe ebizimbe ebyali mu ggwanga ebyali eby'ebyafaayo byonna babigjeewo bataddewo byabwe
ekizimbe kya Uganda House kiraba kisobola okuba nga si kyange naye kyabyafaayo. Ekizimbe kya simanyi Sewer House, ekizimbe nga Pioneer Mall kyaliwaawo. Tutegeraganye si kyange naye kyabyafaayo. Ebyafaayo by'eggwanga bibeera bitya nga bisaanyiziddwawo mu myaka 4. Njogera bino byonna abo bonna abagenda okutambuza vidiyo eno njagala etambula ennyo mutegeere nti tugenda okulonda. Tulonda against abantu bano n'ebikolwa byabwe n'emitima gyabwe ne mindset yaabwe. Bano abantu babi tebagwana kubeera mu authority, tebagwana kubeera mu buyinza. Ebyafaayo by'eggwanga byonna babisaanyawo. Kapito baamubba mu kukyusa ssente. Kyovudde olaba buli kintu kyonna ekikolebwa mu ggwanga lino abantu balina kaababukaabi. Gwe n'olowooza nti n'okuzimba ebizimbe ku myala ng'olowooza nkulaakulana mirembe nti security wali si kyekyo. Ne watavaayo eddwaliro lyonna mu myaka 4. Naye mwe basajja mu myaka 4 muwoza buwoza eggwanga ly'amaanyi mu byokulwanyisa mujjayo buli kamundu konna tekijja kusoboka ng'obudde butambula. Mu G6 ne mu G7 wonna nga siriiwo eggwanga lino lyali lirina bye limanyiddwako. Eggwanga lino lyali limanyiddwa. Kati leka nkulage Bayibuli eno eyogera nti Isirayiri oba Abayisirayiri be baana ba Katonda, bye bitonde bya Katonda. Tutegeraganye nga bw'onoogamba nti bw'ogenda mu Uganda bw'ogenda mu masekkati abamanyiddwawo ab'olulango be Baganda abali mu masekkati ga Uganda babeera tribe ey'abaki ey'Abaganda. Bw'ogenda mu Maserengeta basooka kukugamba Banyankole. Tutegeraganye bw'ogenda mu Mambuka bajja kukugamba Abalugwala oba Abakyoli. Tutegeraganye na ku mulembe guno singa omuntu akubuuza ogw'emyaka 4 mu G6 ne mu G7 Uganda yali emanyiddwa mu bintu bino ndooza nga 2 oba 3. Yali emanyiddwa mu education. That's why walabanga bamwayi Kibaki nga bajja wano. The whole of East Africa. Central and East Africa. East Africa ne Central yago bonna nga bajja wano. Mu byenjigiriza. Ekyokubiri ng'emanyiddwa ku by'obulimi. Kulima pamba n'emmwanyi. Ng'erina weekola ki? Weeyimiridde. Weemanyiddwa. Now, mwe bwe muba mutugamba nti luli tewaaliwo mirembe. Ebintu ebyo baabirimanga batya? Ewataali mirembe. Ewataali mirembe. Kati nga weegiri mwe gye muvunula nti mirembe ng'omuntu bw'ateeka ekijanjalo mu ttaka tekidda. Ng'ebyenjigiriza byadobonkana. To the extent nti n'abasomesa owa primary sino wa second owa primary tasobola kusasulwa. Nti mulime mulinga baba bakamulima nagwe akatale. Kati mudde ku busaani. Ne badda ku busaani. Egyo gy'emirembe. Obunyonyi ne bubulya. Omuntu kyakola tekiviisaamu. Emirembe si nti eggwanga teririimu lutalo. Emirembe kyekyo nti omuntu buli muntu kyakola kivaamu. Bw'atuula okulya emmere ekka. Tutegeraganye nga kyovudde olaba nti omwana ne bw'aba alya talya mmere egyo tegiba mirembe. That's why bamutwala mu ddwaliro bamukuba empiso oba bamuwe sirapu. N'omuntu omukulu yennyini kati leka nkulage gw'okimanyi nti omuntu bw'atagenda manju aba talina mirembe. Tasobola kuba na mirembe. Lwaki gubagambye wabeerawo olutalo nti lwe lumulemesezo genda emanju? Yes, emirembe kisukka ku lutalo. Tobeerawo bubeezi ate Mambuka batambula bukeesa. Asobola okutambula n'akeesa naye nga gy'alaga
nga kesa lucha mirerembe kesa lucha kitegedde kati nkujjiddeyo ekirala nti n'omuntu obutagenda manju tegiba mirembe. That's why ogenda mu ddwaliro n'ofulumya essente n'ogamba omusawo sifuluma bulungi, kitegeeza talina mirembe. Emirembe kinene kigazi. Abantu b'e Kasese toyinza bagamba nti waliwo emirembe ng'olubiri lwalumbibwa, ate n'okulubiri lwanulumbiddwa nti gamba ne baluwamba buwambi, naye abantu baafa. Ogwo omusaayi gukaaba mu maaso ga Katonda. Ogwo omusaayi ogwayiika n'eyaguyiwa gukaaba mu maaso ga Katonda. Ani yalagira? Lwaki mwakola okusalawo okwo? Lwaki mwakola judgment eyo? Katonda kyababuuza. Yes, effujjo erikolebwa mu ggwanga, abantu ba Katonda bakaaba. Na mwe mwenna abavubuka tugenda kulonda against ebikolwa ebyo ebibaddewo mu myaka 4. Against, tugenda kulonda against obusibe. Tetukyasobola kukkiriza kubanga tuwambibwa, nga tusibibwa, nga tuteebwa mu makomera. Abantu baffe bali mu makomera tebawoza. Judicial system yonna nvundunfu. Tetukyasobola ekyo kikkiriza. Katonda bw'aba agamba nti abantu be bakaaba, na buvunaanyizibwa bwaffe okusitukiramu ffenna. Wateekwa okubeerawo unity, ffenna obumu. Abali mu mambuka, abali mu Maserengete, buvanjuba ne mu bugwanjuba ne mu masekkati g'eggwanga lino, tuteekwa okubeera obumu. Tewaliwo kukkiriza muntu waffe kuttibwa nate. Tewaliwo kukkiriza bantu baffe kuwambibwa nate. Tewaliwo kukkiriza bantu baffe kusibibwa nate. Yes. Okay, kale ensonga zeezo Ssebo Musumba Geoffrey Webale obubaka obwo bw'otuwadde, era Ssebo twagaliza okusuula akalulu obulungi ku lunaku olwokuna. Naffe tugenda kulonda bulungi. Simanye wajja Kakonge bantu tejje bayita ebutambala bumoozi. Olimba wabadde olonderawa? Badde nondera waneeno mu Jomaayi. Bakutute butambala bayitayo bumoozi. Unaatuukayo otya? Kati gweweebuuza eggwanga kyeri bakujja wano wabadde olondera mu Jomaayi. Jomaayi abeera ludda wa? Katale mu Wakiso. Ne bakutwala ebutambala eri mu bayisima Lubega, bayita bumoozi. Gye bantutte gy'ogenda okulondera abo abantu gye bantutte. Kati eyo epiisa abantu gye boogerako oba abali mu bukulembeze wali. Onaagendayo, onaatuukayo otya? Nsobola ovuga kubanga saagala muntu yenna wa excuse. Ate ntidde nnyo, tewaliwo kutya. Katonda atukulembedde, tewaliwo kutya. Keera ku makya, actually zandigenza okuwera ssaawa 12, leeta ennyo n'eddakiika 4 mwezi 5 nga mwenna mutuuse ku polling station. Njagala osindika message eno to the northerners, our brothers in the north. I know you have been suffering for a long time. Many atrocities have been happening at your disposal, but we have to unite as Ugandans, people from the north, either Arua, Gulu, Lira. Let us come together. Let us join ourselves together as a generation, and we vote this government out of power. Mwe mwenna abali mu masekkati g'eggwanga lino, tewakyali nsonga lwaki bakuba munno emiggo ng'otunula. Tewakyali nsonga lwaki munno awambibwa ng'otunula. Tulina kubeera bumu, eggwanga lyaffe okukyuka. Wabula assurance gye njagala obbawa, Katonda yennyini yatukulembedde.
akabonero akalaga nti Katonda yazzeemu essaala yange ku bulamu bwa Robert Kyagulanyi nkalina ak'obukuumi. Ekyo nkyekusitidde nga ku namba puleeti ye ewabadde namba puleeti nga Katonda ampandiikiddewo ndiini charge omukuuma. Ojjukira bwe twasaba? Now tweyongere okusabira omusajja oyo n'abamwetoolodde bonna, naye mbalabula omuntu gwe muba naye temukwatako, oyo musajja temumukwatako. Naye mbasabye Katonda atugamba ki? Tugende mu maaso, mulonde, mukuume akalulu kammwe, mukole ebiri mu mateeka. Mukole ebiri mu mateeka. Temwokya nguudo, temwokya bipiira, temwokya bizimbe. Ekyo njagala ngende ku record. Mukole ebiri mu mateeka ga Uganda, ekiri mu constitution. Mukikole, mukuume akalulu. Mbaagaliza okulonda okulungi okw'emirembe. Temubaako gwe mutya. Tetugenda kuddira ggwanga lyaffe ffe tukkirize mbu tubeere baddu b'abalala. Tekijja kusoboka. By the way, can't making it clear. Owulidde edi eri gye nkuwadde. Omwami oyo bwe mba nga gwe mmanyi olina pasita oba mukyala wo pasita, mbabuulira tetugenda kukola byolowooza biri mu birooto byammwe. Ekyo kirooto si kya Katonda. You are an agent of the Satan. Katonda tasobola kuyiyiza bantu be bw'atyo. Kitegeeze no weesibayo bwesibi. Toli muweereza wa Katonda. Toli. Ate era nange ffe tugenda kusaba against ebirowoozo byo, pulaani zo. Oddira otya nti Abaganda mbu mugenda mulumba mutya twayibwemu. Mubaagazaaki. Eyakusinze aba yakusinze. Tuliwo ku lwa Katonda, lino eggwanga lya Katonda. Mbaagaliza okulonda okulungi ate nga kwa mirembe. Kale sinza kwongererezaako awo, toyanza nnyo toyanzeege. Nze Geoffrey Mayanja tukusaba osula akalulu tugende tulonde nga Musumba bw'abyogedde, sinza kubyongererezaako. Weeraba.